Mugekiro kya leero omupoliisi asse mukama we mmotoka y'amafuta egudde mu mugga essa abantu abasomesa bakyagaanye okubagema. Akabi kagudde ku poliisi y'e Nakasengere ekiri mu district budde mu mbeera n'atta abadde mukama we n'omusirikale abadde akuuma mukama waabwe era kakana aliira ku nsiko. Kigambibwa nti omusirikale ono atannategereka bulungi mannya yandibanga yafunyeemu obutakkaanya ne OC atwala poliisi y'e Nakasengere era ono gw'atandikiddeko kuba amasasi olumaze emmundu n'agitunuza mu musirikale munne abadde akuuma OC ekyo oluwedde n'assaako kakola tondeka nnyuma nga n'emmundu gy'attisizza bannaabuzeewo nayo. Ekikangabwa kino kibadde ky'amaanyi nnyo era abasirikale ababaddewo bawulidde ebyasinga bivuga beetegudde ekibabu nga balowooza nti obaolyawo munnaabwe atabuse omutwe. Babatuuze abazze ku poliisi okudduukira nabo baguddewo ekigo bwe basanze emirambo gy'abasirikale ebiri nga gigaŋŋalamye awo. Kato Hussein omusirikale wa poliisi bw'avudde mu mbeera n'akuba abasirikale banne babiri okuli OC we yennyini abadde amutwala amasasi agabatiddewo na OSPC bano abaali bakuuma obululu abakubi amasasi agabatiddewo ku nsonga etamanyiddwa abafunye butakkaanya nga bwa ssente oba bwaki tuba tulowooza nti oba agudde eddalu naye bagamba mulamu bulungi kiraka waliwo butakkaanya bwa ssente naye abakubi amasasi ne bafiirawo mbagirawo n'atambula n'ava ku siteshoni n'ayingira ensiko. Poliisi mu disitulikiti y'e Bukomera etandise omuyiggo ku musirikale ono omutemu naye we tukoledde amawulire gano nga tannalabikako era Afande Kato John omu ku babadde bakola n'omusirikale oyo agambye nti bakyasamba ensiko naye abadde akyabuze. We did not recover the body. It went to the people. We don't know how many people were on board, but they all have died. Tuzana kufikiria kwanga na kumula bakonti tumubuze kibuze cya sisa amunone cyamunyonya tenga tumala kumubuza tumubuze sabude kuki. Embeera ni abasirikale okubagana amasasi buli lukya yeyongera bweyongezi nga neje buvuddeko omusirikale wa UPDF Nansa Naganda yakuba abantu batano amasasi n'abatta omwali n'abasirikale bwe yafuna obutakkaanya ne banne. Bana Rotary Club y'e Mengo batonedde Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri ekiraba amakula nga bamweyanza olw'emirimu gy'akoledde Obuganda naddala mu kutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza n'okutandikawo emirimu. Okusiima kuno Bana Rotary bakoledde mu lukuŋŋaana olwawamu olwa disitulikiti ey'e96 olubadde Munyonyo okumala ssabbiiti nnamba. Omulangira David Kintu Wasajja bw'abadde akwasibwa ekirabo ekisiima maaso moogi yeebazizza nnyo Bana Rotary ab'e Mengo olw'ekirabo kino n'agamba nti omutanda si wa kussa mukono mu nteekateeka zonna ez'okulaakulanya abantu be. Ndi musanyufu nnyo olw'okufuna omukisa guno okukwasibwa ekirabo kya Ssaabasajja ekya Rotarians okutwalira awamu bonna naye ate naddala Rotary Club y'e Mengo okusiima emirimu gya Ssaabasajja yakoze mu kulwanirira obulamu n'enkulaakulana y'abantu. Bannaffe Ssaabasajja banokoddeyo ebintu bingi byakoze kulwanirira obulamu bw'abantu, okukubiriza abantu okwekuuma, mu kulwanyisa endwadde, okulaakulanya abantu ba Buganda ate n'okutwalira awamu Uganda yonna. Bingi nnyo mu birabye Ssaabasajja byakoze kukuuma obutonde bw'ensi, mu kulabirira abalwadde tugendera ku nsiisira zaakoze ez'obyobulamu, ensimbi zaatonedde bannaffe abalwadde aba endwadde zinamutta, nalubiri, mukenenya n'ekirwadde kino ekiriwo ennaku zino lumiima mawogwe n'ebirala bingi nnyo. Kale ekintu ekyo kikulu nnyo, ndowooza buli omu ayagala okusiimibwa, beebale bannaffe okusiima naye ekyo kibe nga ate kyakulabirako n'eri abantu abalala okwettanira okuyamba abantu baffe okulaba nti tubeera ffenna mu nsi eyeeyagaza. Tuziramu okweyanza bannaffe aba Rotary Club y'e Mengo abawadde Ssaabasajja ekirabo kino. Mu ngeri emu omulangira David Kintu Wasajja agambye nti obwakabaka bwakwongera okukolagana ne Bana Rotary okukola emirimu egizimba abantu era naye olwaleero bamutongozza okuba mu Rotary omujjuvu.
President wa Rotary Club ye Mengo Kavulu Ernest agambye nti Masomoji kabonero kalungi nnyo era kyakulabirako eri abantu abalala ng'ayambye nnyo ne banna Rotary okuzibuka amaaso mu nkulaakulana y'abantu. Tumwebaza olw'ebyo byakolera abantu be. Rotary erwana nnyo okulaba nga waliwo emirembe mu nsi, nga tukendeeza obulwadde, nga tutaasa obutonde n'ebintu birala bingi. Ate ebintu ebyo nga ne Ssaabasajja byaliko byalwanirira. Ssaabasajja Kabaka naye memba wa Rotary ye Mengo gwe tuyita honorary member tajja buli lunaku mu fellowship zaffe, ajja bw'abanga alina obudde. Mu kulwanirira endwadde badde musaale nnyo mu Buganda, mu Uganda ne bweru wa Uganda. Muwulira endwadde fistula, musujja, AIDS, abibeerako nnyo. Buganda w'ekitiibwa Charles Tamayiga alabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukozesanga obulungi yafeesi zaabwe mu buweereza olwo nno batendeka abakulembeze abaddako mu nneeyisa eri be baweereza. Atabye ku mukolo ogw'okwabya olumbiro we yaliko omwami w'essaza Kyaggwe Ssekibobo Alex Benjamin Kigongo Kikonyogo ku kyalo Neekooyedde Nakifuma Mukono Kyaggwe. Omu mbuga Charles Tamayiga atenderezza omugenzi okwagala ennyo okukola obuwulize eri Namulondo n'enkulaakulana gye yaleka mu ssaza lino. Alex Benjamin Kigongo yaweereza na kwagala, yagatta abantu, yazzaawo ekitiibwa ky'obwami era ne kiyamba nnyo essaza ly'e Kyaggwe okuyitimuka. Obwami bubaamu ekitiibwa n'abaawummula babagamba mujje abantu babalabe. Obwami bulimu ekitiibwa naye ekitiibwa ekyo tekiri mu ntebe mwe mutudde n'akatono. Ekitiibwa eky'omwami kiva ku ngeri gy'akolamu emirimu egyo egimutuuza mu ntebe eyo. Kigongo yali teyeeganya mirimu, yali teyeesulubabba bantu. Olukiiko nga lwatudde Kigongo tayinza butabeerawo. Ebyamulambikibwangamu ng'abigenderako ate waliyo kyetwala. Omulabirizi w'emikono kitaffe mu Katonda James William Sebagala asabye enkola ey'okweyagaliza ekome mu ggwanga kubanga yaleetedde enkulaakulana okuziŋŋama era ono asabye abaana ba Ssekiboobo yawummula okwagala n'ennyo. Mu ngeri emu omulabirizi akuutidde abaana obutatunda bya bugagga kitaabwe bye yaleka omuli ettaka n'ebizimbe naye bongere kubikulaakulanya muveemu ensimbi. Ekisooka abaana bwe basika ne balyoka basalaasala ettaka lyonna ne liggwawo. Ate buli afunye kaafunye n'akatunda. Mbadde ndudde okuyitako mu kibuga wakati, tera kuyita bbalibbali eno. Nalabye boodabooda ne ŋŋamba nti bannange abavubuka bawaddeyo boodabooda zonna ziweddeyo mu kyalo ziri mu kibuga. Ekiseera kijja kutuuka Minister of Transport Sebo ndowooza emmotoka oziggyemu tukozese boodabooda. Naye bw'ogenda okuteebereza ebibanja bigenze. Era ekiruma nti kakati omukisa ate ogw'okulima gugenze gweyongera. Mubeere bumu, mwagalane, tulabe famire nnyingi nnyo ez'abasajja ab'amaanyi. Ne bwe bagenze tukyalaba ku famire eyo. Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala naye omukolo agwetabyeko era asinziddeawo n'alabula abaana ku muze ogw'okutunda ettaka ogususse ennyo mu ggwanga lino olwo ate abalitunze ne bagulamu obuboodabooda. Boda etu kizibu kizze mu nsi 8 baana batunze bibanja. Tata nkulayirira omwana oyo avuga boda tagenda kuvuga boda kutuusa myaka 5 kizibu bwe ziba ennyingi ennyo emyaka 25 obaana ku myaka n'omusajja wetandikira okukola ennyo n'obuvunaanyizibwa obungi. Kati emyaka n'omwana boda tekyaliwo bwe batemukubye kumenyeka amagulu bagibbye akabanja yakatunda abakyala afunye abaana azadde mukama wange. Ensonga eyo ate sinze mu Buganda bano nalabye abasomesa abamu nga baga nti ffe tuvudde no ku mirimu gy'obusomesa tugenze kuvuga boda ojja givuga emyaka emeka. Ssentebe w'olukiiko Lutesiteesa Olumbe Sozi Stephen Ssewanonda alambuludde ku bukulu bw'okwabya ennyimbe abantu se balabanga ekitasaana. Olumbe lwe yaliko Ssekiboobo Alex Benjamin Kigongo Kikonyogo lwetabyeko abakulu bangi omuli omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa, baminisita b'Obwakabaka, bajjajja abataka abakulu b'obusolya, bammemba ba Paalamenti n'abantu balala bangi. Ab'ebyokwerinda wali ku lutindo lw'e Kaluma mu mugga Kiyira bakyasobeddwa eka ne mu kibira olw'akabenje ka mmotoka akagudde ku lutindo luno olwaleero. Mmotoka lukulula ne neetisi y'amafuta namba UAS 337M bw'eremeredde omugoba ne yeesolossa mu mugga.
Omutawaana guguddewo mu budde bwa misana mmotoka eno ebadde yeetisse amafuta ekika kya diesel okuva eggulu egaanye okusiba abadde omuvuzi waayo n'atendebererwa kwe kugwayo nga na buli kati tewaliwo muntu yenna yalabiseeko kuba gibaddemu. Kano kati kalinga kabenje kakuna okugwa ku lutindo lino mu bbanga ttono nnyo kumpi lya myaka 2 egiyise. Mmotoka kika kya Kanta yali yeetisse obuwunga bwa muwogo okuva eggulu ng'edda ku ludda lw'e Kampala yagwamu n'abaagirimu tebaddayo kulabikako. Adumira poliisi mu bbendobendo lya Aswa Stephen Kaija ategeeza Kyabasa nti bakyakola ekisoboka kyonna okuzuula ebikwata ku bantu abadde batambulira mu mmotoka eyo. We did not recover the body. It went to the people. We don't know how many people were on board, but they all have died. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi alaze okutya nti mmotoka eno okugwa mu mugga kwandisannyalaza ebyobulambuzi kubanga ekitundu mmotoka mwegudde kumpi awo we wali ekkuumiro ly'ebisolo lya Action Falls National Park era ebimu ku bisolo ebiri mu mugogo biri mu bulabe obw'okunywa amazzi agajjudde amafuta nga kuliko goonya, envubu n'ensolo endala nnyingi ezisikiriza abalambuzi. Amazzi gye galaga National Park aside eyo gyeri. Mu National Park of course tulinamu ensolo nnyingi nnyo. Tulinamu actually National Park esinga okubanga ensolo ziri mu mazzi. Ngezaako okulaba Idi wange uwa okumpulya buzibu ki obusobola okutuukawo singa amafuta gano gaba ate ensolo zino ziganywedde. Naye kye ndowooza nti ebbanga ttono okusinza ku sipiidi y'amazzi agali mu kitundu kino gayinza obutalwawo nnyo. Kwa mukimanyi nti amafuta bwe gagenda ku mazzi amafuta ate gaba kungulu. Naye era kye ndowooza nti effect yago eyinza okusigalawo ate waliwo n'ensolo ezimu zigasanze nga ziri mu nsiko. So tugezaako bannasayansi baffe okulaba kiki ekisobola okubaawo era waliwo kati okunoonyereza okuliyo. Tebanampa report naye saawa wena bagenda kumpa report bambuulire kiki ekisobola okukosa ensolo zaffe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga kiyunula bukyanga kifo kino kyatandika kubaamu bubenje obwo kyasuubiza okugaziya olutindo naye empaawo kyali kikoleddwa. Ow'ebyempuliziganya mu yunula Alan Sempebwa agambye nti ebbula ly'ensimbi liri kyabalemesezza okugaziya olutindo n'okuluzza obujja wabula nti baliko we batuuse ne gavumenti ya Japan ne basuubira okuula Uganda ensimbi olutindo luzimbibwe. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyenguudo ekya UNRA yateekateeka omulimu ogw'okulaba nti omugga gwa Nile mu kitundu eky'Ekaruma wateekebwawo olutindo olw'omuwendo gaggadde nga lugazi nga lusingawo ku luno oluliwo. Wayiseeko n'abatuvugira ensimbi nabo ne batusuubiza nti waawo wajja kubawo ekibavaamu bbanga etali lyewala omulimu ate gutandike buto. Enteekateeka zigenda mu maaso weewaawo omulimu guno gulimu emitendera abakugu basooka ne bagenda gye buvuddeko emabega ne beetooloola omugga ogwo ne balaba wa site weyinza okubeera. Ogwo omulimu gubadde gugenda mu maaso design ne ziyitibwamu ne bannaffe bali betusuubira okutuwa ensimbi kati awo we tukyali. Ddembe ly'okuwakanya okusalaasala mu ttaka lyo nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu atamatidde eky'okusalaasala mu ttaka likolebwa ebyapa eby'enjawulo avaayo ne yeekubira enduulu eri omuwandiisi w'ebyapa ng'amutegeeza nti okwawulayawula mu ttaka eryo kikolwa mu bukyamu. Omuwandiisi w'ebyapa kimukakatako ng'avaayo n'ategeeza oluuyi olubadde lusabye okubeera ng'ettaka lyawulwamu nti waliyo omuntu eyavuddeyo ne yeemulugunya ku kusalaasala mu ttaka eryo. Mu ngeri y'emu omuwandiisi w'ebyapa kimukakatako ayimiriza omulimu gw'okubeera nga yawulayawula mu ttaka eryo okutuusa ng'ensonga ono zeemulugunyaako eyataddeko caveat zikoleddwako oba ng'oli omuntu asabye okubeera nga bawula mu ttaka eryo likolebwa ebyapa eby'enjawulo agenze mu kkooti enkulu n'abeera ng'afuna ekiragiro kya kkooti. Minisitule y'ebyenjigiriza yeeraliikiridde olw'abasomesa b'eggwanga abasinga obungi abakyajeemye okubakuba eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 so nga ate bano basisinkana abayizi bangi ddala. Gavumenti bwe yafuna eddagala lya AstraZeneca yalangirira enteekateeka y'okugema abantu bye yasoosowaza yasooka kulondobamu basawo n'oluvannyuma abasomesa neeragira baddeko kubanga bano bankizo ate mu mirimu gyabwe basisinkana abantu bangi. Wabula abasomesa abasinga obungi bakyakonye bagaanye okubakuba akayisaako okubagema nga beekwasa ensonga abamu bagamba nti ebifo gye bagemera byesudde nnyo okuva ku masomero ne gye basula ekibakaluubirira mu by'entambula. Ismail Mulindwa omukungu mu minisitule y'ebyenjigiriza agambye nti gavumenti yali eruubirira okugema abasomesa 55,000 naye walituukidde leero nga bakagemako abasomesa 7 bokka ng'embeera bw'etyo bw'eri mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Mulindwa agambye nti abasomesa ba Uganda
babalirirwa okuba nti basinkana abayizi akadde kamu n'ekitundu nti kale gavumenti teyinza kubaleka butagemebwa nti era bakolagana ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nti ensonga eno ensonga ezo abasomesa ze beekwasa zigonjoolwa. Agambye nti abasomesa bano bakwongera okubatuukirira boogeraganye nabo n'okubakakasa nti eddagala erigema ekirwadde kino teririna bulabe. Era n'agamba nti bayogedde dda n'abakulembeze b'ebitundu bayambeko okukunga abasomesa babageme. Tuli mu nteeseganya era twamaze ezimu ne Ministry ya Health butya bwe tuyinza okusapootinga abasomesa bano ne babeera vaccinated. Kye tukoze ne Ministry of Health kwe kuteekawo stop centers bwabaawo ekitundu nga kirimu amasomero 3 Health egenda kutuuka mu kifo ekyo bateekewo vaccination center abasomesa b'amasomero ago basobole okuba nga bajja ne bakola ki ne bataba mu kutambula kuwanvu. So tugezaako n'okwogera ne ba local government ba DEOs ba head teachers twawandisa circulars nga tubagamba bamubulazi nga abasomesa bagende ku vaccination. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Enebyo n'akasiza nti minisitule zombiri zakwataganye dda okulaba engeri gye baggusaamu ekyokugema abasomesa. Bammemba ba Busiro CBS Pewosa Cooperative Savings and Credit Society Limited beyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II okusiima n'atandikawo ssaka eyo bagambye nti bayambye okwekulaakulanya n'okwegatta. Bano babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka abeekuba mu ttooki nga balaba ebyo bituukiddwako omwaka ogw'ebyensimbi 2019-2020 n'ebigenda okukolebwa mu mwaka gw'ensimbi omujja ku Rose Gardens ekyengera. Bagambye nti obwerufu n'enkolagana ennungi mu bukulembeze bwa ssaka eno bibayambye okwekulaakulanya. Bammemba ba Busiro CBS Pewosa Sacco bategeezezza nti ssaka eno yabawonya okwanika obuziina bwabwe mu bbanka nga baagawula okwewola kasente. Caroline Namusi Ssaabasajja Kabaka abaffe aba Busiro tumwenyumirizaamu nnyo kubanga yatuyamba kubanga twali aga amagezi tetugalina. Tebyange Teddy okuva e Nakasozi naye Busiro Sacco guno gwe mwaka gwayo ogusoose okulaba nti chairman n'olukiiko lwe batuyise ne batubuulira byonna ne babirambika bulungi. Tutegedde nti ssente zaffe zakola era gyeziri era twezimbyemu. Salongo Kawuki okuva e Nabingo ne bazabeene essawa ya kakati tulina olukiiko olukulembeze olutulambululira buli nsonga yonna. Tannantume Aneti nga ndi musawo nasobola okutuuka ku ddala lya kiliniki ate nga ne drug shop yange sigigaddewo. Oweekitiibwa Joseph Magala Nyago ssentebe w'olukiiko olukulembeze oludukanya Busiro CBS Pewosa Sacco yeeyamye nti si baakussa mukono mu kunywerera ku birubirwa bya ssaka eyo n'akuutira bammemba okwongera okutereka n'okwewola. Abakukolera bwe bataba nga bamanyi kye bakola tosobola kuba na kampani ekola bitegerekeka. Mugule emigabo. Bulidde emigabo ekintu kikulu nnyo kubanga kyekiraga nti olina obwannannyini. Pewosa Sacco olinamu emigabo, olinamu eddoboozi. Bw'ojja n'otwala vote nga batugambye nti eno ye parliament mugamba nti chairman aweddeko kubanga olina obwannannyini. Mugule shares mulabe nga tuwongera amaanyi era n'okukola amagoba. Omumyuka wa ssentebe wa Busiro CBS Pewosa Sacco Aisha Nakalema asinzidde mu lukiiko luno n'abuulirira bammemba emitendera gye balina okuyitamu okwewola ensimbi kyokka abalabudde obutamala geeyimirira bantu be batamanyi bulungi okwewola. Twagala nnyo okuwa omuntu ensimbi omuntu z'asobola okusasula okomyawo. Kati waliwo ebyetegerezebwa okulaba ddala onaasabye ensimbi azeetaaga anaasobola okuzikomyawo ayina abamusemba naye abasinga obungi ayingira jjo n'asaba leero. N'olwekyo twetegereza emisingo abasinga obungi emisingo mutuwa ttaka nga ndagaano si byapa. Jjukira omusingo si gwe kusasula ebbanja ffe twagala osasule tetwagala ate kutwala takalyo. Busiro CBS Pewosa Sacco yatandikibwawo mu 2019 n'ekigendererwa ekyokutereka okwekulaakulanya wamu n'okubangula abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bikwata ku nkulaakulana nga bayita mu bibiina bya CBS Pewosa ebiri mu ssaza Busiro era kaakano balina bammemba basukka mu 15,000. Nabs z'omupiira Kawempe Muslim ne Uganda Matters High School Lubaga beesozze oluzannya lwa semi-finals mu mpaka za liigi y'ababinywera ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi eya FUFA Women Super League oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya obubonero obungi mu kibinja A.
Kawempe Muslim yiseewo ng'ekulembedde ekibinja ekyo n'obubonero 9 ne ggoolo 6, Uganda Matters mu kyokubiri n'obubonero 9 ne ggoolo 4, Kampala Queens, Makerere University ne Toro Queens bawanduse. Empiira egigaddewo ekibinja kino olwaleero, Uganda Matters High School ekubye Toro Queens ggoolo 2-1, ate Makerere University ekubye Kampala Queens ggoolo 2-1. Ekibinja ekyokubiri kyakuyingira enkambi enkya ku Sunday era muno mulimu Israel Soccer Academy, UCU Lady Cardinals, Olira High School, Lady Doves ne She Corporates. Ate empiira egizanyiddwa mu mpaka eza Uganda Premier League, Bright Stars eremaganye ne URA tewali alabika katimba ka munne Kavumba. Busoga United ekubye Bull FC mu kubwerere, Mbarara City ekubye Villa Salongo Villa Jogo ggoolo 2-1. Police ne Utula Maida ggoolo 6-1, Songa UPDF ekubye Kitala 2-1. Omukago ogutaba amawanga Ssemazinga wa Africa oguyitibwa African Union gukangudde ku ddoboozi ne gulabula abajaasi abeewaŋŋamizza mu buyinza Chad oluvannyuma lw'abadde President Idris Deby okufa nti bye bakola bya busa bateekeddwa okukwata obuyinza babuddiza abantu ba bulijjo nga ssemateeka bw'agamba. Akakyakoomaddembe ak'omukago gwa African Union kayisizaawo ekiwandiiko amangu ddala nga Idris Deby yakeebakira eringi era abakulu baagambye nti tebaayagadde kutaataaganya nteekateeka ez'okwerekera omugenzi oyo, baabalinze buli kimu ne kiggwa, naye kati balina okutereeza ebyasobye. Oluvannyuma lwa Deby okuttibwa, amagye mangu ago gaalangirira mutabani we Jeeno Mahamat Kaka Deby ow'emyaka 37 amuddire mu bigere nti era agenda kufuga Chad okumala ebbanga lya myezi 18 okutuuka nga bataddewo okulonda. Ssemateeka wa Chad agamba nti mu mbeera eno omukulembeze gwanga afudde awatali kulonzalonza abeera sipiika wa Parliament gwe balayiza n'atandikirawo okufuga. Wabula bannamagye baapapiridde ne bassaawo akakiiko akagenda okufuga eggwanga eryo okumala ekiseera, ne gavumenti yabadde efuga yonna ne bagisatulula eggwanga ne balirangirirawo kafyu abatuuze nga balina kuyingirira kumu n'enkoko. Kyokka omukago gwa African Union bino byonna gugambye nti obuyinza bulina okuddizibwa abantu ba bulijjo. Abamanyi ebifo e Chad bagamba nti okutwalira mu bunkenke bukyaliyo lwa nsonga nti n'amagye gennyini abamu abali mu majomo tebakkanya na kyakoleddwa, so nga abayeekera ba fakiti nabo beewera nti si baakussa mukono nga ne bannabyabufuzi ab'oludda ovuganya gavumenti baawakanyizza ekyokuddira mutabani wa President Deby okumusikira nga bagamba nti buno si bwakabaka nti taata bw'aba afudde mutabani yalina okusika.